Oluvanyuma lw'ababaka abaana lwe bagoba mu kibiina kya NRM, ebintu bingi ebizze byogerwa oluvanyuma lw'ekibiina ekyali kibasuusuuta okubanabira mu maaso nga kati kyagala kubagoba mu Palamenti. Barnabas Tinkasimira abadde akulira akakiiko ka Palamenti akakola ku nsonga z'obwapulezidenti ekifo baakimugobyemu dda ne bamusikiza Kano Fred Mwesigye, wabula omukkiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu nga yalina obuyinza obwenkomeredde okugoba omubaka tannaba kuvaamu mwasi. Baluwa olwaleero kuba chief whip begamba bandonze akakiiko ka SEC kanonze okuba omukubiriza w'entebe ya akakiiko akalabira president ne prime minister. Omulimu guno mbadde ngukola ne chairman nga vice we oluusi badde nga nkubiriza olukiiko nga taliiwo, n'olwekyo sijja gusanga mu buzibu. Wabula ekyebuuzibwa obanga ddala okugoba kw'ababaka bano tekityoboola mateeka agafuga Palamenti. Kyokka Ssaabawolereza w'oludda oluvuganya gavumenti Abdul Katuntu agamba nti ekibiina ky'ebyobufuzi kye kirina obuyinza okujja omuntu yenna ku kakiiko kubanga kikyamusemba. Buli kibiina kirina obuyinza okujjayo omubaka waakyo ku kakiiko, naye obuyinza ebibiina bwe butabulina kwe kugamba nti babajja mu Palamenti, obwo obuyinza tebabulina. Kati ekyebuuzibwa oluvanyuma lw'ababaka bano okugobwa bagenda kukola mulimu ki mu Palamenti kubanga emirimu egisinga obungi gikolebwa mu bukiiko bwa Palamenti. Wabula Katuntu agamba nti singa ababaka abagobeddwa bakizuulwa nti tebakyalina kakiiko konna kwe bali basobola okuwandikira sipiika n'abasalira amagezi. Kakati ababaka tebagenda okukola ku applying wa sipiika okusaba sipiika abateeke ku bukiiko obulala era oba abazeeyo ku bukiiko obwo bwennyini ate sipiika obwo obuyinza abulina. Kakati eventually it is the speaker's responsibility to ensure that all members are assigned the committees. So they are being withdrawn from committees. To me it amounts to nothing. What will matter will be the decision of the speaker, and once the speaker has ruled that they remain in Parliament, then she will assign them to the committees of their choice. Ababaka okuli Barnabas Tinkasimire, Muhammad Nsereko, Wilfred Nwagaba wamu ne Theodore Ssekikubo bagobwa olw'okwefuula bakiwagi ne banyoomola ensalo y'ekibiina ku nsonga ezimu. Kyokka basekeredde ekyokubagoba ku bukiiko.